Abatuuze wamu n'abasuubuzi b'e Namuwongo Zone B bali mu bweraliikirivu olw'ekirwadde kya kolera ekyolekedde okubalumbagana olw'abantu okwonoona mu buveera ne basuula mu myala nga kivudde ku bavubuka gye buvuddeko abawamba Kabuyonjo emu yokka gye balina mu kitundu kyabwe ne bagiggala. N'okutuusa olunaku olwaleero abavubuka bano bakyeremye okuggula Kabuyonjo eno nga bawera n'okwaŋŋanga Tawuni Clerk wa Makindye Kisekka Godfrey gwe balumiriza okwegatta n'abamu ku basuubuzi ne babulankanya ensimbi eziva mu Kabuyonjo eno ate nga yazimbibwa kuyamba kitundu kyabwe. Tetukyayagala Tawuni Clerk Namuwongo era teweetantala okulinnya Namuwongo. Abatuuze b'e Namuwongo tuli banyiivu nnyo, tuli bakambwe okulabako kubanga sente zibadde ziva mu ttooyi eno zibadde ziyamba ggwe n'abantu ab'olubatu be tutamanyi emyaka 20. Ttooyi terina mazzi, ttooyi enzigi zaavaamu, ebiyigo bonna baabiggala, ttooyi eyibwa mwala. Ng'ezo zonna sente zivuddemu. Tawuni Clerk yabadde azirya n'akakiiko ke abo be tugobye. Okulonda akakiiko ngayega abatuuze tekali mu chairman LC1, tekali mu simanyi chairman wa Katale, tekali mu LC2, tekali mu kansala, tekali mani. Abasuubuzi wamu n'abatuuze batunnyonnyodde ku mbeera gye bayitamu okuva Kabuyonjo eno lwe yaggala ku lunaku olwa bbalaza nga kati tebakyalina we bakyamira nga n'abamu Kabuyonjo bazitambulira ngendo. Tiwatugamba tuyiwa mwala kuba toyi bagiggala tetulina wadde ki tubona munakuwonyibonyi baagala tweyambewa banzigala okumala wiiki abantu baba bagendawa ekinaavaamu nti kolera azze ekinaavaamu nti abantu bafudde ani anaakosebwa otambula lugendo kati fe tuvuga boda ovuga amafuta n'ogenda eri ekanyogo gajjensuula noba nga weeyambe. We tutuukidde mu kifo kino nga bamu ku bantu bakonkomalidde ku miryango gya Kabuyonjo olw'okubulwa we bakyamira. Wabula abatuuze ensonga zino bazitutte ku poliisi okwekubira enduulu balabe nga bayambibwa. Noonya bwenkanya ttooyi ebaddeyo waggulu okumala emyaka 2 tewaliiwo kivuddeyo kye bayinza kulaga abantu nti kiikino kyekivudde mu bantu. Ttooyi eno si ya City Council ng'abantu bwe bagirowooza. Ttooyi ya bannakyewa baagituwa ttooyi kuyamba abantu. Abamu ku bakulembeze b'ekitundu kino baweze okukozesa amaanyi okulaba nga Kabuyonjo ziggulibwa nti si baakukkiriza kujoogebwa bavubuka. Olwalo ngenda kulinda abavubuka mbayo ka time okugula ttooyi bwe baganda okugula ttooyi lwalo enkya ngenda gimenyanga omukulembeze ekufulu ngenda gimenyanga omukulembeze mpawabirwenze zeteka management ngero okudukanya toilet nga kansala bwekitunzi okiwulira era avuka mbawadde n'alwalo lwokka okubanga ttooyi eguddwa bwe nateguddwa nganze kansala kumaanyi gange ngenda kugula toilet eyo avuka bagyeyambise. Ssentebe w'ekitundu kino eky'e Namuwongo annyonnyodde ku nsonga eno ng'agamba nti Kabuyonjo eno Tawuni Clerk Kisekka yagireeseemu enkaayana. Ttooyi eziwo tezimala ebadde yanguyira abasuubuzi yiiyo bagikoze eki bo bagambye nti Tawuni Clerk yabagamba okukola bino byonna. 1 abeera Makindye ate y'omwoyo yatayagala kuva Makindye kujja Namuwongo. Twogeddeko ne Tawuni Clerk ku lukomo lw'essimu n'alambulula ku nsonga eno. Yakuma omuliro mu b'ekyalo bajje bagiwambe akiraba ng'ekyokufunamu ensimbi petulabanga ate ekyobuyonjo mu kitundu ate nga kyakatale yagirabanga pulojekiti y'ekyalo ayagala kufunamu ssente yegaggawaze n'abe-LC1 executive ye. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwa KSTV aga leero.